newankubadde pressure bagamba nti mulalu naye byakola waliwo bebinyumira naddala oba oli awo abalabe b'Obuganda bibanyumira naye ekintu bwe kibaawo kirungi nnyo n'osooka okubeera nnyuto n'osooka weebuuza ebibuuzo ebiwerako bw'oba onootuuka ku ntobo ya buli nsonga. Mbadde ndaba akatambi pressure nga ayogera eri omulamuzi nga yeewuunya engeri gye bakwatamu King mu ngeri efaanaganako bw'etyo era nga gamba tebaaleeta n'akebera oba mulalu oba mulamu n'akakasa nti mulamu so nga baatugamba nti ate ku mulundi guli baakebera ne bakizuula nti nno yatwalibwako n'ebutabika. Ekyo baakitugamba bwe batyo naye tusooke tuwulire pressure biki byayogera tuyongereko tulabe ati. Because I made claims and I told everybody that I'm supposed to inherit that throne, but they think it's a joke, and if I was mentally ill, I would be on the minister's order because they brought a psychiatrist to the CID to see if I'm mentally okay, and they confirmed that I'm mentally fine. So it is very unfortunate that this country is handling a king in this manner, and I have evidence that the current president, the king, the so-called king, they stole my family's legacy, and I need help. I don't have any security, I don't have any judges. I am at a breaking point, so I get out of control and I emotionally express myself, and when I do that, they decide to incarcerate me, which is very unfortunate. Nga ye kabaka agamba nti kiri unfortunate nnyo okuba nti nno eggwanga lino litwala ebintu mu ngeri y'olusaago. Ronald Muwenda Mutebi yabba entebe ye, yabba obusika bwe, naye bw'agezaako kukyogerako talinaawo buyambi bwonna, kati bw'asalawo n'ava mu mbeera basalawo kumusiba busibi. Ye pressure bw'atyo bw'agamba. Kakati nga bwe mputegeeza luli baatugamba nti mulalu simanyi lwaki babadde balina okukomyawo psychiatrist kubanga baamukomezza okusinziira ku ye akabiri oba mulamu oba tebakitegeeza nti ebintu bino nga bwe nkugambye nti tusooka ne tujjawo ebintu byonna tukiryalinga room n'ebeera ng'eri empty katwagala okugifiiringamu ebintu ebirina okubaamu. Pressure kyayagala. Kati tujjewo kiri eky'obulalu, tujjewo ekyakikuba ne Kabaka Ronald Muwenda Mutebi ng'ayogera mubaka bwe oba Idi yayogera ku nsonga ey'abavubuka okukozesa obubi omutimbagano. Kakati munnange bwe kiba nti bamutadde mu kaguli ayogere so nga ate ku guli omuli baatugamba nti nno baalina ebbaluwa okuba ebutabika nti yali gwako eddalu ate ne bayita psychiatrist n'akakasa nti mulamu batuuka n'omuteeka mu maaso g'omulamuzi ayogere omulamuzi amala ebiseera ku mulalu kiba kitegeeza nti waliwo ekitagatta. Era nze akatambi kano mbadde nkalaba naye nga bye nafunyeemu nze nga nze kaakati olwo singa nze mbadde nga nze akwasaganya amateeka nali badde mbikola ntya bino. Kisooka tulina okusooka okwebuuza. Nina omuntu gwe nadde neebuuzaako ne mugamba waaye biki ebiraga nti ono ye kabaka? Tewaliiwo okwo biraga nti ono ye kabaka kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti obwakabaka bwa Buganda tebwawukana nnyo na ku bwakabaka bwa Zulu. In fact naddala bwe tugenda mu byobuwangwa mu mpewo z'ebyobuwangwa kati tugenze sayidi eyo munaatusonyiwa bannaffe abamu naye nga ffe tulaba ebintu mu dimensions zonna kubanga byonna twabikolako dda research okusobola okwogera ebintu by'okola ki by'otegeera. Kati bwe tugenda mu buwangwa kugambye nti eri South Africa kabaka wa Wazulu bw'afa tebasooka kwogera nti afudde okoleka mpozi ng'empewo ez'obwakabaka zirina gwe zikutte omulala era oyo yaba agenda okubeera kabaka addako ne basooka balangira nti banaye kabaka mufu. Bakuyita kukola ki? Bwe wabo baba bakuyita ki? Naye kati wano baffe tukuyita kukisa mukono. Tukuyita kuseerera. Kaakati
awo eyo South Africa bwe bakikola tuli mu Bwakabaka bwa Zulu tebwawukana nnyo na bwa wano n'olulimi lufaanaganamu by the way ebigambo bimu wano mu Luganda bw'obyogera eri mu Luzulu babiwulira bulungi nnyo kati bw'ogamba nti amaazi era bamanyi nti obutegeeza mazzi. Mujjukira akayimba kali oli bwe yayimba oluyimba agamba nti ekati eridde ennyama yange era nga kyategeeza nti kapa eridde ennyama yange era ennyama bagiyita nyaama. Kaakati munnange nze awo naalibadde ensonga eno gikwasaganya mu nsonga ya buwangwa yeeyo kuba kati bwe bituuse awo we tulaga naalibadde ngamba nti Ntebe Dawali naawe ani oba kale naalibadde nsooka kuteekawo Mutebi Dawali kuba kati tuli mu buwangwa tosobola kubeera n'Obwakabaka tosobola kubeera waggulu wa buwangwa bu nga tutandika nga tuzikoowoola zimutuulako kubanga nkimanyi wano era ne Bwakabaka bulina empego zaabwo bwe tuba tugenze mu byabwe zimutuulako bwe ziba tezimutuulako gyenga tumugamba Dawali zituula ku ani ku pressure oba omulala yenna kuba kati awo waliwoko saayansi awo era twetaaga okubeera nga waliwo abatu kubanga obuwangwa n'Obuganda tosobola kubyawula. Obuwangwa n'Obuganda tosobola kubyawula. Kakati awo ku nsonga eyo ze naalibadde ngenda awo naalibadde ngenda n'olwokuba nti kati munnange ebintu birimu emmundu birimu ki oyinza okwesanga nga tetuyinza kumanya bintu bimu naye ng'ekituufu naaliyagadde nange okumanya ekintu ekyawo. Si mu bubi si mu kutyoboola kubanga tetubiwulirangako nze sibiwulirangako mpulira nti Naggalabi simanyawo emigundi egimu baagireka emikolo egimu tebaagikola mu kulayiza oba mu kugamba mu coronation ya Kabaka emikolo egimu tibaagireka egy'obuwangwa era nti Kabaka ne bagamba ayinza okudibya enkola emu n'azidibyamu enkola ezimu kisoboka asobola okuzidibya n'obulombolombo obumu asobola okubudibya ne bagenda n'obulala n'obupya obuliwo oba ne bagunjawo obupya oba ne situmanyi naye nga kati twogera ku nsonga eyo kubanga mu butuufu tetujja kulabikanga oba oli awo abatyoboola oba abayingiza ennyindo mu bitatukwatako naye ng'Abaganda oba oli awo awantu awo tulina okutunulako tulabe kuba kati kino kisusse tewaliwoko nkola eyinza kubeera nga etambuzibwa mu nkola eyo kubanga Obwakabaka tosobola kubulwanira wateekwa okuba nga waliwo ebigobererwa mu nnono n'obuwangwa okusobola okukakasa nti ono ye Kabaka. Kati wabanga ye Mutebi tukakasa nti kati teri addamu kuzagira ku Bwakabaka mulabye wuuno kitegeeza empewo z'Obwakabaka zikoze eki zimukutte. Bwe naalibadde ndowooza nze nga Uganda at large nyinza okuba byenjogera bya kisiru naye gwe naawe siriikirira ojja kusobola okutegeera kyentegeeza akuume.